Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya America agiye asinzira okuba nti aweereza emirimu gye agikakkalabya yayogedde story eno gye njagala okuba nga nkusonderako. Bobi Wine mu myaka gye emyaka 15 emabega mu biseera yali yakagula Escalade ye embi agivuddeko mu ekyo ekiseera kye kimu yali yakagula eryato eryakabenje eno yaligula ku Vice President ayitibwa Gilbert Bukenya. Ebiseera ebyo yali wa ttabbu nnyo at 24 years emyaka egyo gyali mizibu nnyo. Bobi Wine agamba mu ggwanga lya America nti ebimu ku byamutrigalinga nakokona kudizela nkoko bila osirapo bila fuluma naja pisto najintekamu nanyongero liyolula Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bobi Wine agamba mu ggwanga lya America nti ebimu ku byamutrigalinga okuba nti oboolyawo atandika okulaba the injustices ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Agamba nti engeri gye bamuyisaamu one night came agenda ku Silik kala yali kwanjenwa yes awo ndooza yali banayindira bidewo mu Australia yes agamba nti bwagenda mu Australia eyo ekintu kitambula ddala nga bwe yali akitegedde akwata emmotoka ye Escalade mpya agireka spinning ayo bati bantana bukubakuba biki eswagge erye sappe ayingira agirekako ng'etokota era alekangawo n'omuntu anti yalekangawo n'omuntu nga ayina ogikaba singa nti erekerawo empira okuspinninga nga omanyi Escalade ayina okusigala nga ajja agizeeko esigale nga spinning mpaka omugagga wanakola ki wanava yagenda kuba disco buli kimu bamaama byonna is a star real badman ate ne ssente ng'ayina ezaali ziwera. Agamba nti one night came wajja omusajja yali w'amagye yali wa officer yali wa security obula gwe kyomanya yali mu security party ate nga alabika topest guy. Bobi Wine ayingira emmotoka ye omusajja ajja amukoko naye yali yamuswamye dda amugamba ssebo asendabirwamu ayina sappenze Bobi Wine okategedde ojja abajjukira obungi engeri gyagirangamu birawo sirapo omusajja omusajja agamba kiki kino naye gwe omanyi kye bayitanga okuba Bobi Wine w'ebyo ebiseera omanyi oyo yali badman sooka ove ku bano bafala bakakati bwe babanga abakati balina amagaali bali balina train bwe babanga bano balina bicycles for Bobi Wine era especially Bobi Wine he had a train kakati teberezaamu. Agamba ani nankuba sirapo afulumayo mu mmotoka aba yakafuluma n'amwongera Bobi Wine ayagala okugirawe bati mutekako pisto Bobi Wine yawulira nga akakkanye abantu bonna balaba era babawunsa b'ebbaala ne bajja omusajja n'amwongera sirapu yokusatu n'amala n'amugamba babawunsa b'ebbaala bajja ne bamugamba musonyiwe tategedde nga tebamanyira kigenda mu maaso naye nabo beetunda bwetozi because balaba omusajja alina pisto ate nga asobola ogikuba omusajja sebe wajjayo pisto ng'akuyisizaamu empi nga gwe Bobi Wine ebiseera ebyo aba ate yali ye mulalamu naye byonna byamutrigalinga. Agamba nti byamuzibula amaaso n'asobola okuba nti yajja alabe kiddala ekigenda mu maaso era okuva ku olwo ekyaddirira kyali ki yavuga emmotoka ye ng'ali humiliated ng'akakanyiziddwa era kyalina okukola akyali kyakugenda ku police kwa because this is assault nga mu kiseera ekyo wali agiraba avuga agenda ku Jinjaro police station kubanga kozze eri enkumpi awo atuukawo bw'ati asanga omukazi yeebase bw'asanga omukazi nga yeebase abakolako because budde bwali bwakiro nnyo in the hours of the night mukyala amuze okusaamubuliramu amugamba akole statement kati aba kyawanika statement omusajja n'ajja omusajja y'omu yajjira mu kakolona ng'ayina kati n'atunulako ebweru n'alaba ng'omusajja agula buutu ng'ayina gw'atadde mu buutu amusikayo Bobi Wine n'asooka agira n'atunulayo bati omusajja n'ayingirawo n'amugamba ye gwe si gwe nkubye empi. Bobi Wine n'asirika bw'ati n'amwetegereza omusajja n'amugamba owandiika kigoloza bigenda kukolawo ebyo bigenda kukola ki. Bobi Wine amutunuulira bw'ati nga talina kyakumuddamu nga talina kyakkola okukakana nga alina kwimukawo n'atambula n'avuga agambye nti yali ne Nubian endooza yamudropping e Kamwokya ndooza Nubian ebiseera byali akyabeera Kamwokya then n'avuga n'adda ewaka
very humiliated naye yagenda alowooza ebintu bingi nnyo era byamutriggering okuba nti yatandika okutunuulira because agamba nti ebiseera ebyo abantu batomeranga ababooda olinatomera owabooda namukolako kati there is one incident anaavaayo n'omuggo n'amukuba because yalina obuyinza oba yali yewulira nti alina amaanyi ebiseera ebyo byonna Bobi Wine yabi underlookinganga nga tabiraba naye ekintu ekyo kyatandika okuba nga kimusiikinga mu bwongo natandika okuba nga alaba oboolyawo ebintu ebigenda mu maaso bw'atyo bwe yakyusiza endowooza those are 15 years ago ebyobufuzi yabitandika 2017 kitegeeza nti yamala ebbanga ng'abyetegereza. This is a person eyadayininganga ne ba top General Sale, General Muhoozi, ba Gilbert Bukenya Vice President because Vice President okuguza eryato lye tali kuguza nti aba ayagala ssente by then oba tali kuguza mbu yali yeetaaga nnyo ssente but because oli kyaliwe oli muntu we asaba sogamba akankwe yadinomuwayo ssente. So this is Bobi Wine ebiseera ebyo, a man who had everything that he needed in life, a man who completed life at the age of 20, 23, 22 because okugula Escalade 15 years ago nga bwagamba nga yali akajugula n'eryato eryakabenje already yalina mansion ye eyo yali yayizo batanagimala already yali abiramu nga he is a complete house oba kategede bwinyo aso ebintu ebyo byamutugalinga naso okuba nga atandika kati ngiri mkutu Endless Media akwetuli abanya bambera nzinkusa bawolabemu subscribinga ate tutambulire ddala wamu bozi bwe bati eya Bobi Wine azaji nyumya that's why sagadde kubanga njikwa but of course he had to say this awali mu ggwanga lya America. Naine eryato eryakabi naligula ku Vice President wa Uganda ebiseera ebyo bamuyitanga Gilbert Okenya. It was a luxury boat. Lirimu bedroom, living room, kitchen, bathroom, whatever. In Uganda, that's 15 years ago. Yes, see more than that. So tuje tusinkane eyo. When you go to the lake, Mujaku, you bump into Sudil, into Saleh. Atebo Basta, hey, you are Bobi Wine. Truly exciting our artists. So we relate with them. Somehow the chin shielding from the rest. Ogena mu club, epija kutula ku meza yemu ne Juma Seiko. Epija kutula ku meza yemu ne nanyini club. So if it happening oli shielded. Injustice ezikwata ko olabo wa boda ngavuga ulina jayimbo kona mukuba kacha kugotya. Oseka obusesi kwate chikwata ko. Until this one day. Tutwalisha tuchayomba ne roni bato nyarunangira nako bali kane bachikuba ko club ona ko rona lina kagula Escalade yange very fancy 24-inch wheel nanyingide mu club omanyi myaka echo you're 25 you are accomplished abachala ngabo bamanyi ngabanda batenga nange sinenyeka bitoke nebyo so ninyingira mu club mujukira nagirekanga etokota rim this spinning ngoteka ko no mwana mugamba weziba zirekeda okuspinninga gero yongero zi spinning zirenga zeto so no ingira mu club mba mfuluma mvimba kumbe waliwo chali yanyize nnyo nimunyiza byemvimba ningira club Escalade na ine chali wange nubya ntugende mu dropping wali kama cha neyongereyo kainaja nakokona kudingisela ngoko nisenda bilwamu nga yes bila osirapo nenda Bobi Wine chiwa 15 years omanyi what nemfuluma musomese bila fuluma naje pisto naje nkeka pesa nanyongero liyola kati awo ne boba bondi otya ekoni nitandika kuizo ninge ne mugamani what's your problem mukubirachi nangamba lwacho yeraka tomanyi gwenense ina banyanyi nanyongero la he had a gun in his baba unsabe bajja awo kuwajerwa baka afande musoni we abade tamanyi wanwe Nine mabiganaga kantula mu kimotoka kyogende. The best I could do is sit in my car and drive. And be humiliated bonna bakunganye bonna abantu nungira. Ye desire yali yakukakanya unavimba chiwani. And he succeeded. Jamani kigacha agasa katanse ko isabongo. Navuga ubuzi ningenda ku the club Angenwa ningenda ku
Lumpita ku Siriti nengenda ku Jinja Road Police. Just nearby out. Okulopa omusango. Nanituuka omukazi gye base nzuuka. Abantu la counter. Madam, I'm here to report a case of assault. Yes. Bandika wawandika ya there's a guy kubana kuba isimu nembuuza yani oyo. Bambulire nyanyawo. Bacha akola report eyo. Sababu sirikale bagenda basobola mu apprehendinga. Bwa bagenze nga basatu bana batano. Whether in a pistol, you can't abuse a gun like that. Banchali awo ngendo kulaba akamotoka ka corona kaja kapaki ngomo nituna yebweru kuba bobera ku Jinja Road bosobola kulaba kumulyango pake zabali Jinja Road muli baziba misango mmanyi. So tunula gaya kuluma akula botu ye akwata gayi amujayo ngawali obeda ali mu botu amujayo amuleta halo detain this idiot. Inga inatoka naga. Gwe. Mweyagala chiwa. Muze kulopa. Sama ya bote yatawula butambuza nyumbao. So imagine that humiliation. Nze for me that was the major thing nyo byali happening. Nemvuga nemvao. Nazikiriza kati ndi defeated. Na inakena loza bintu bingi nyo. But for some reason nagenda ngwesa lyangamba you deserved it. Nagenda nzijukira abantu bameka bebatulugunyiza abasereka bebakoze ebichamu nga nsirika oyo amanyi so many other stories zituyinza obutanyumyako kati the things ababali powerful bebakola abantu ababulijjo nebyonna byonna nali tebinkwatako kuba tekituuse ku nze yali wake up call yange nga buli omu bwafuna wake up call ye nga be bali mu kumenyera ebizimbe bali mu kufuna wake up call nga abasajja bakulu abo ababadde bamanyi bali comfortable bali positioned mu government ya Museveni bali mu kufuna wake up call gwe batidde omwana gwe bakoleze kino gwe bawambidde muganda we n'ebirala. So that is how I got charged up. Era getting involved in so that as an artist I'm growing into this. Bobi Wine masanyalaze gakubirawo ono ye gamuyiseemu. This is what he had to say. Uliriza kye bayita amasanyalaze nga gakuyiseemu. Bannange gano tegalinda gano gosya gali kwosya namuguddeko namulabye namukutteko mu ngalo yanguddeko mu kifuba namutunudde mu maaso nga ye mwana wa Buganda nga ye mununuzi waffe nga ye musajja ye kabuli muntu gwalindiridde okulaba buli muntu gwalindiridde okuwuliriza ye muwanguzi luwangula atawangula ne bawangula awangudde awadi n'azimalayo. Mumbuzani bannange luno olugambo lungi okya. I'm still frozen. I'm still flabbergasted. I'm still at loss of words. Simanyi kyakubagamba. Ani Bobi Wine, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, the truly elected President of the Republic of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu. Namulabye, namukutte mu kifu, yangudde mu kifuba bw'ati, n'enfurizinga, nanyweza bw'ati. Bannange, nakoma okumulaba nga tuli ku stage tuzanya, nakoma okumulaba nga tuli Dubai, nga tuli mu America, nga tuli Ludda Wato, nga tuli London, nga tuli ku Freedom City, nga tuli mu La Bonita. Kati nazeemu ne mulaba, nansemberera, nankwata mu kifuba, nankwata mu ngalo, ng'obugalo bugonda, buweweera, butegeeza Uganda mpya, butegeeza mirembe, butegeeza abaana baffe kuba bulungi. Ntudde ne ndowooza nti bigambo ki byesobola okwogera ebisobola okumugyamu nebimbula ebigambo ebisobola okujja mu muntu nga Bobi Wine his courage, the zeal, the resilience, the persistence, the resistance, the consistency, the commitment, the availability, the determination, to mention but a few. Nange ebigambo bisobola okwogera obudde ne bukya ate ne buziba ate ne bukya ne buziba namutunuulidde bwe nti
nga mulaba is so valiant and steadfast. Ne mutunulira bwenti, he was so unwavering and he looked a legend. Bobi Wine banaga bwe nambe maso bwenti nagambye leero muli kumpi bulijjo mbadde ndaba birabe katika mutunule mumunye ne mutunula mumunye. My God, nawulidde ebigambo nga 10 nga bintambula mu bwongo. Ekisooka obwongo bwazibye nga bulijjo bino bye mugamba Museveni bwajja nja mugamba kino otuuka wali ne bikubula natuusa wali ebyokwogera netandika okulaafinga ama disobedient nga simanyi kyakwogera ebigambo nga bimbuze. He looked so courageous and fearless. He looked so indomitable and resistant. He looked so staunch and steadfast. He looked so valiant and gallant. He looked so selfless and unwavering. Banange mbagambe chinkole chi ebigambe byabadde bimuvaamu twayogeredde dakika ntono nnyo ne twabadde ng'abogeredde ennaku 6 nga tutudde mu kifo kimu. Ideologies ze zabadde so revolutionary nga ziri stalwart. Omanyi a trailblazer omukwasi w'omumuli. He looked an icon of resistance. He looked a champion. Who is a champion? Somebody that fights for a cause. Nze kyempita a snake dochi. A snake dochi is someone who stands for a whole nayimirira okulwa Uganda. Namulabye nga Uganda yonna emuli ku mutwe, ng'emuli mu mikono gye, ng'emuli mu ngalo ze. Bannange, to mention but a few. Namutunulidde nga is a matter omujulizi eyawaayo obulamu bwe ne famire ye n'amaka ge n'ebyobugagga bye ne legacy ye n'okuyimba kwe n'ennyimba ze na buli kimu kyonna ku lwaffe abatalina kye tuli. Afiiririra ffe, afiiririra nze naawe. Ye Bobi Wine, a guardian, a defender, a father, a husband, a brother, to mention but a few. Bannange omuliro gukyandimu munsonyiwe nja kuddiza part 2. Mukama abankuumire mbagala nnyo for God and my country. Omwana wattu, omwana wabo, omwana wa Nambi n'ekintu, omwana wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mwera baba naye mbagala nnyo.